Ngenda kukubuulira Donald Trump byayogedde bikankana. Naye njagala okimanye nti era z'entalo zikyagendera ddala mu maaso. Ukraine lutokota, Lebanon lutokota, luno lwe Iran lwetugedde tukyasimbyeko essira ensangi zino. Omanyi olumu lwe lujjawo lunaalo. Olwe Ukraine twalwogerera emyaka kyenkana kakati olwe Iran lwe luliwo. Nkubuulira nti Israeli kitokota ate ne Palestino nayo kitokota. Katutandike n'aba Palestine eno. Munnange ennaku zino zonna kadde kasiriikiriro. Abasajja ba Hamas nga bali awo batunula myamyamya maaso batemya. Kakati mu kutunula okwo myamyamya nabo nsalesale bajjidde aba Hamas abo. Babagambye ayogera ye America ne Israeli nga bwe batambulira awamu mu kirakunte. Bali bati. Kakati era ekiragiro kiyise nti okuleka nga ba Hamas bakutte ne bawaayo ebyokulwanyisa byabwe kye tuyita disarmament. Ekyamazima eyabaalula yandisiriira. Israeli ne America tebagenda kugumira ekyo kye bamazeeko ebbanga lyonna. Omulunya mpuliriza eno yali nteekateeka oluvannyuma lw'olutalo wakati w'amawanga eggwanga erya Israeli nga lirumba abasajja ba Hamas abaalirumba mu mwezi ogw'ekkumi ennaku z'omwezi nga 7/23 ne balyoka bali kuba bantu 125 n'okusoba ne balugulamu obulamu sayidi awo mu ggwanga erya Buyudaaya. Kaakati ne bakuulita n'abantu ngamba bali aba Hamas. Abantu ne bawerera ddala. Era ekiretedde oba ekyaleetera olutalo olw'okuwangaala kwe kubeera nga abasajja aba Hamas bawamba ne bakukulira ne bakweka Abayudaaya n'abantu okuva mu mawanga amalala abaasangibwa mu ggwanga erya Buyudaaya mu kiseera ekyo. Kakati munnange enteekateeka eno egenda okuggwa oluvannyuma lw'olutalo ng'abantu babasse bakunukiriza eyo 10,000 ensi n'eswala. Amerika n'egambibwa nti wange kyokoze kimala ne munnoowo kimuba mukola wabeewo okuteesa. Okuteesa ne kubaawo era tekwaliwo mwezi gwa 10. Okuteesa kwaliwo mwezi gwa 10. Ne bagamba nti bagenda kuyimiriza mu mmundu ebadde esekebbuka. Naye ekyo okukikola Israeli yeetaaga abawambe baayo abagiwambibwako abasajja bana aba Hamas. Ekyamazima ekikalirira ekyateekebwa ku ba Hamas baali tebayinza kugaana. Era abasibe bayita abawambe abafuna abalamu ne bateebwa. Kyokka ng'olwo ne Israeli nayo esuubirwa era yakikola. Neeta abo bonna abaali bawambiddwa naddala mu lutalo luno nga babawambye Bufirisuuti babakukulidde mu makomera g'eggwanga erya Israeli. Kakati bino bibaawo. N'ensonga ndala nnyingi zajja zibaawo okulaba nti waakiri enteeseganya zino tezigwa butaka. Kati muzo mwe mwali aba Hamas okukwata ebyokulwanyisa byabwe ne babiwaayo ne babyejjako kati bannange ebirungi birekwa nsingisira yaleka omuwemba mukwate ebyokulwanyisa bino kubanga bye bibawaga. Ebbanga lyonna bakankanyisa Israeli akagumba k'eriiso si kirala kubanga bamanyiddwa okubeera n'ebyokulwanyisa. Ebimu bikolerere nga babyekolera, ebirala bikole nga babikukusa okubiyingizaawo. Naye abasajja bano baasooka ne bakomba kwebaza eriibwa baga nti oddayiri mbaale mbannaabagisu togenda kutujjako byakulwanyisa byaffe gwa Amerika naawe Israeli. Trump n'akangazira kati bwe mutabireeta mbaluma. Abasajja ne basooka ne bata naye nga bata tebata ne bateekawo obukwakulizo obuwera naye ngaera tebiggwa. Kakati gwe mulunya mpuliriza gye byaggwera nga balinga ng'abanakkiriza okuwaayo ebyokulwanyisa b'ekintu bakiveemu. Jjukira olwaleero we twogerera bino gwe mulunya mpuliriza enteekateeka zonna ez'eggwanga lino erya Palestino ggwanga naye tebalibala bulungi. Kyokka enteekateeka zaalyo lyonna naddala mu kyondo kya Buwarabu awo olukiiko olwateekebwawo olwakireeta mirembe olwa Donald Trump
ekituufu lwe luddukanya ensonga ezo. Kakati bano babajjukidde nagati si lwakuba olutalo lugenda mu maaso eno mu kyondo kya Buwarabu tubijjukirira ddala. Muleete ebyokulwanyisa musaawa mbale mubenga ekyo tukimaze. Naye era nga bw'obamanyi bambazuulu Abahamazi si mmere matooke kulya, era bakangaziza ne bagamba waakiri okufa okusinga okuwonoona tebagenda kukwata byakulwanyisa byabwe babiweeyo ng'ate bye bibafuula bo okuleka nga waliwo enteeseganya endala lwe bajja okukola ekyo. Naye waakiri baganye bagubye. Ebyo nno biri eyo mu lwannanda lw'e Gaza. Palestine Bahamazi balwanagana n'abasajja abeeno Abayudaaya ne Amerika. Kakati ensonga ndoza egguse bulungi. Naye bwe bukeeredde olwaleero gwe mulungi ampuliriza waliwo okwogera okwasuze kwesungiddwa. Kubanga olunaku olw'eggulo Donald Trump bwe yabadde awoza olutabaalo olwa firimu eyabaddewo mu wiikendi gye twabaddemu mu kulaba nga tuyita mu Pasika. Ampuliriza njagala kukubuulira Donald Trump yabadde asanyuse nanga nti bazudde abasajja ababiri ababadde bakaawonawo mu nnyonyi F-15E mu kubinyumya olw'okuba teyabimazeeyo bulungi. Yavuddeyo n'ategeeza nti emboozi endala yabadde yakuginyumiza mu White House, mbadde nnyise State House naye ntuza bifaanagana. State House yawane waffe, White House y'emu Amerika. Yabaga ndi abange emboozi endala nja kugibanyumiza olw'eggulo. Kakati olw'eggulo yabadde ategeeza gye buvuddeko emabega wano bukedde naye eri kabadde kawungeezi. Kakati emboozi eyo gy'abanyumizizza evuddemu ebigambo ebitiisatiisa gwe mulungi ampuliriza. Kubanga wakati mu kwewaga Donald Trump ategeezezza nti okuleka nga abasajja b'e Iran beekubye mu kifuba ne bakkaanya nti kituufu tusaanidde ekisooka okuteeseganya n'eggwanga erya Amerika ne tubaako we tutuuka mu kusirisa emmundu. Ekyokubiri nga okuleka nga tuggudde ngamba ab'e Iran nti beekube mu kifuba. Donald Trump bw'abagambye baggule akagolomolo ka Strait of Hormuz abawadde okutuuka. Kakati bino yabyogedde ku Mande yenjawulo mu ssaawa abyogedde tubadde bakyali mu lunaku lwa Mande era nga naffe gye buvudde. Kakati ffe tuyingidde olunaku olwokubiri. Ye bw'abadde ayogera eri age nti enkya ng'era ategeeza olwaleero olwokubiri kyokka lujja kuba lwakusatu mu ggwanga eri Amerika. Okitegedde ensonga eyo munywanyi. Naye zijja kuba wano tujja kuba mu ssaawa 7. Tujja kubeera mu ssaawa 7 ez'etumbi. Donald Trump agambye nti bano bwe bateddemu agenda kusaanyaawo eggwanga lino erya Iran mu kiro kimu kyokka. Kati okuleka nga bakoze ebyo essaawa we zinaawerera mu Uganda ssaawa 7 ez'ekiro, ekiro ekyo kimu ngenda kusaanyaawo eggwanga lino erya Iran. Munnange si gwe mulundi ogusoose era omusajja ono yawulirwako ng'ayogera nga bw'agenda okuzza ensi ye Iran mu kiseera ekya Stone Age. Gwe mulungi ampuliriza bwe nkugamba ekiseera ekya Stone Age teeberezaamu ng'omululuuza gwe gukyawonya. Wano mu Uganda bw'oba obigeraageranya olutubeera mu kiseera kya Stone Age yenna ekyo kyali tekisinzeewo. Teeberezaamu mu kiseera jjajjaffe kintu we yakozesezanga ente ye okugijjamu buli kimu. Kati Stone Age yeeyo tuzzeeyo ng'okufuna omuliro osaza jjinja okiraba nga okwambala tekuliiwo
yenteekateeka eyo Donald Trump gyagenda mu kiro kimu agenda kuzza eggwanga erya Iran mu mbeera efaanana nga ffe we twakubiranga amayinja kati waliwo zilayita n'ebirala bingi bw'oba onookuma omuliro bintu bingi omulisa tooki n'ekoma eri si bwe guli wamma tooki ekuba n'ekuba eri mu bulange naye mu biseera ebyo ebya Stone Age ng'akaliro okakumira wano bwe bagenda bageragiramu awo ne bakateeka ku lufu kuumira okwo ne bayiga okuvumbika omuliro. Stone Age teebereza Iran weeri olwaleero ng'esobola okukola ekikompola ky'essikula misinde ne kitolontoka batandise n'okutya nti kiyinza n'okuba kisobola okutuuka e Bungereza nga Iran nga Donald Trump awera nti kaakati agenda kugizzayo mu kiro kimu. Bw'obeera nga gwe oli mu Iran obanga oli mu Iran obanga osinziira wano n'obanga owagira eggwanga erya Iran ekyo kiba kinyiizo kubanga toyinza kuteebereza nsi ekuza okwenkanaawo okudda emabega obwenkanidde awo. Abagambye nti akagolomolo ka Strait of Hormuz kasibye ensonga mpitirivu naye ng'onajjukira nti musajja mukulu ono Donald Trump oluusi ebigambo atavujjana nabyo gye buvuddeko emabega yayogedde ye yennyini n'akamwake nange namulabye naga nti Strait of Hormuz ayinza n'okugivaako kubanga takyayina nnyo kyagyetaagisa. Ekisookedde ddala amafuta agayina yeewuwe kakati abageetaaga bwe baba bagaagala bajjaga baguze sinakindi bagenonereyo kubanga ye amafuta ayina agamala kakati agenda kubbinkana n'Abayiraani mbu kubanga ayagala okubasuuza Strait of Hormuz eno. Alidde bigambo bye naawe onambuulira bw'onookola okwefumiitiriza anti bye yayogedde biri abirinyeemu n'agamba nti bakagule okutuuka olunaku olw'enkya mu ggwanga erya Amerika okutuuka ku ssaawa 7 ez'ekiro lwe lunaku zijja kubeera kiro kya leero kiro ekinaakeesa ku lwokusatu. Ebyo byonna abyogedde n'agamba nti ekitali ekyo agenda kuba ne Mungu afata abaali. Naye nno bamwanukudde Abeirani baanukudde Donald Trump naga nti ssebo twali tulabye abanene emirembe engalo si gwe asoose Irani eno ojja kugirekawo oba oyagala oba toyagala kubanga ekisookera ddala waliwo amawanga agabadde geekobanye kwekobana kuba si kulungi nnyo naye agabadde geesomye okuyiyirawo omubiri amawanga gano agali mu kulwanagana kugano kuliko eggwanga erya Misiri kuliko eggwanga erya Omaani kuliko eggwanga erya Butuluuki n'amawanga amalala agabadde gatambuza ebigambo nga gabijja ewa Iran gabitwala ewa Amerika kyokka nga ge gasinze okujja oba ebigambo ebisinze okuva mu ggwanga erya Iran kuga nti tuganye tukobye bbe tetugenda kwenyigira mu nteekateeka ezo. Musajja mukulu Donald Trump byabadde atikiza ng'omuwadi omukazi kandi kiki tuli mu nteeseganya ngeno baga nti alimba kakati agambye nti bwe yagenza okulaba ekyamazima enteeseganya z'abadde atigikwana nazo ziganye okutuukirira nga bw'abadde ayagala ekitegeeza nti Abeirani olulimi bagenda kuwulira lumundu kandi abo bamugaa nti beeteefuteefu olumundu baluwulidde ebbanga ddene ate kakati ku luno agenda kuleeta yaawa kubanga ebbanga lyonna badde bajjera ne balwanira awo ne baddayo bo bennyini ne beesabira n'okwesabira nti tulindemu waakiri ekyosi kimala okuyita kakati agenda bakubisaaki ekyo ekitabakubisibwangako kwe kugamba nno nti enteeseganya tebaziriemu nti era bwe baba bakuzibaamu ate kakati ng'okusinziira ku banoonyereza obudde buyise bwe babanga bakukubwa nkya olwaleero ne bwe bawanika emikono nti abange mujje tuteese tekikyakolera ddala bulungi kubanga akaseera akaliwo olwaleero we bunaaba luzibira n'enkya bugire akaseera kajja kuba kayise kubanga bano baaweebwa enkalala okuli Donald Trump byayagala bateeseeko naye nga kyenkana byonna byenkanankana n'asigadde ng'ali mu lutalo kubanga ebyaleeta abasajja Abamerika n'Abayisirayiri okulwana mu lutalo luno okufufuza eggwanga lino erya Iran
era bye byajjira ku lukangaga olw'ebiwandi olw'omuwendo gw'ebintu Donald Trump gwe yali ayagala bano bakakkanye. Kati bamuga nti ebyo byakweyagaliza. Donald Trump weeyagaliza, ffe ebyo tetubiriimu. Ani mweteefuteefu okugamba nti nno tuweeyo nuclear yenna gwe twakola? Ani mweteefuteefu okugamba nti tugenda kukwata byonna ebyokulwanyisa byaffe eby'amaanyi bye tukoze ennaku zino tubibawe? Ani mweteefuteefu okuwaayo ebifo omukolebwa nuclear? Kubanga ffe nuclear gwe tulina si gwe mulowooza. Mwe mulowooza nti tulina wakubakubisa, nedda. Awo mutandise kudduka bisiikirize, si kye kituufu. Kakati n'olw'ensonga eyo, olw'okuba mweyagaliza, ebyo tetubiriimu. Kyokka bwe tuba baakubibaamu, naffe kino kye tuseetinze. Twagala sanctions zonna envumbo ezatuteekebwako. Eggwanga eryo erya Iran lyerimu ku mawanga agasinze okuzinira ku ntoli z'Abamerika, agasinze okutambulira ku nvumbo lyo n'eggwanga erya Russia n'eggwanga erya North Korea wali abo baba balabye ku nvumbo z'Abamerika n'Abazungu. Kale n'olw'ensonga eyo akati okuleka nga nammwe ekyo mukikkiriza envumbo zonna muzitugyeko. Awo nno tujja kutandika okuteesa nammwe, oba bwe tuba baakuteesa tuyimiririza ddala lutalo lwonna tetuteesaako bitundu. Abayogedde baggwanga lya Iran kati okuleka ekyo nga kitudde. Kakati waliwo okulya n'okukomba ekibya. Bano b'amaanyi ne baneeno b'amaanyi. Kyokka ono abagambye nti mu kiro kimu singa munaaba temukoze nga bwe muli mwala tugenda kuba battula. Onajjukira nti we tutuukidde wano ebintu byatandikiriza mpola nga olowooza byamannyo wenu, kubanga Donald Trump yasooka naawe essaawa 48 z'ennaku 2 era ng'aperereza ab'e Iran bateese, naye maama bakonye bukongo. N'amala n'ayongera ennaku 5 era ne bagaana. N'amala n'ayongera ennaku 10 kakano ze ziri mu kuggwako tulyoke tuyingire mu kino kyayise olubabu. Aganaalaba olubabu bannanga aganaaluwulira. Ffe tujja kwongera bwongezo bikutuusaako tulyoke lulabe embeera nga bwetambula. Kyokka era we bituukidde olwaleero gwe mulungi ampuliriza, eggwanga erya Bungereza lisookereza okulaga obubonero. Kabonero akalabika akalaga enneema etalabika. Bungereza eri mu saakalamento kakati bwe tuba twogera, kubanga etandise oba esinzizza weebadde emanyiddwa ku kye yabaddeko. Onajjukira nti Bungereza n'Amerika babadde ennaku zino tebazigatta bulungi, nga Amerika erangira Bungereza obutajyegattako mu lutalo lwerimu mu kyondo kya Buwarabu awo, n'egyegayiriza naye genda ffe bino tujja kubyemalira. Naye onajjukira nti Bungereza yali yasitula ennyonyi ennwanyi n'ezitwala mu ggwanga erya Qatar n'eggwanga erya Kuwait, ng'eno kyegenza okukolerayo kwe kulaba bweyinza okutaatira abantu baayo ate n'okutaatira ebikompolo ebiva mu ggwanga erya Iran ne bijja byekkata ku mawanga gano Qatar n'eggwanga erya Kuwait. Njagala kubuulira nti mu lutalo olubaddewo mu kyondo kya Buwarabu awo era olukyagenda mu maaso, amawanga Qatar ne Kuwait nabo baluwanda lulusu, kubanga bingi nnyo ebisobye, bingi nnyo ebitabanguse mu nteekateeka y'olutalo luno ku mawanga gano. Omusajja Kuwait yatuuka n'okwekanga ekisiikirize okukakana ng'ennyonyi akubye ya munywanyi we, era ennyonyi ne zikka ku ddongo. Kakati bano ab'e Bungereza we twogerera olwaleero we bukeeredde bongedde ennyonyi ennwanyi 4. Olabye baziyita Typhoon fighter jets, nnyonyi za mutawaana za ggwanga lya Bungereza. Kakati ezo zongeddwa oba gwe muwendo oguweze ku nnyonyi ennwanyi ezireeteddwa mu kyondo kya Buwarabu, n'obubonero obulaga nti gwe wamma Bungereza bwe kuba kutanaka asookereza okusinduukirirwa ajje yeegatte ku bigenda mu maaso olwaleero we twogerera. Omulungi ampuliriza, bino byonna bituuse nga bano tebakyalima bulungi Kambugu. Kakati tekinnamanyika agezaako kulongoosa gwafa akuba endeka mwoyo eri eggwanga erya Amerika, oba ayagadde naye ku kyenyigiramu abeerewo nga
omujulizi nga Iran ekuba waliwo ebyogerwa nti era waliwo amawulire gavudde Bungereza eyo nti newankubadde basooka kwezizaaziza n'okugaana okwegatta obutereevu ku lutalo luno naye mbw amaloboozi gatandise okuvaayo nga gaga nti wakasajja tugende tukawuttule n'obujulizi bubule bagamba ggwanga lya Iran. Kale nno ebbanga lino lyonna ng'ennyonyi zino tezinnajja nnya ennwanyi abadde ayambako Kuwait yatuuka n'okugiwa bagiyita air defense system emanyiddwa nga rapid central air defense bagiwa eggwanga erya Kuwait esobole okwetaasa ebikompolo ebyali bijjagawanye nga bitonya bukuba muyo. Kakati okuva olwo n'okutuuka olwaleero lwe baateekayo eno century oba rapid central air defense wakiri Kuwait yafuna wenywera ku tuzzi naye ng'ogwo gwonna mulimo gwa ggwanga erya Bungereza. Kakati ennyonyi ezisitudde ezitadde mu ggwanga erya Qatar ng'era naye ebadde esinziira eyo n'ekuuma ebitebe byayo ate n'okuba nga etaatira embeera mu kyondo kya Buwarabu.